Twaganza kusula 17 egamba nti Nakakaawa ayiga amagezi amabi. Nakakaawa ayiga amagezi amabi. Nakakaawa yakola bingi mbwankayirire naye nga tansobola nze muzzukulu w'abalamba. Ffe tetulamba miti tulamba bantu. Nagamba nti oyo omukazi tagenda kunvaako okujjako nga nze mugobye. Kye yakola okunnumya yakinyumiza bakazi banne nga kimaze okumubuza waabeera anti Wulira bye yakola. Nakakaawa agamba nti nalaba ebizibu binneeyongedde obungi nga ntukidde ddala ku butakyategeeragana ne Kasolo n'endaba bakazi bannanga abafumbo be nnali neesiga ennyo Bittuleesi ne Mayimuuna. Nembeebuuzaako amagezi agayinza okunnyamba okuweewula ku buzito bwange. Bwe namala okubategeeza nga Kasolo bwe yansuula edda, Bittu n'aŋŋamba nti gwe lwaki weekuumira awaka ebbanga lyonna nga Kasolo ali mu kucakaza abawala ab'oku nsi ya Mukama bonna. Gwe toli muntu nga ye. Naawe funayo omusajja akucakazengako nga Kasolo ali mu bwamalaaya bwe obumutambuza kasuku nsalo. Mukwano gwange namuddamu nti naye nnyabo oyo omusajja gw'olaba alinga eyagwa ku ddalu bw'ali mmanya talinzita komayi ndi Wulira noono. Olugoye lw'oliba oyambadde lwe luyogera gy'ova. Ko Bittuleesi nti nze amagezi ge nkuwadde ge gokka agasobola omusajja omutambuze ng'oyo bw'onoofuna omuntu akubudaabuda mu birowoozo nga biwummula. Tokwata buno bufaaji naawe kwata mu loodi. Kale omusajja okukuleka awaka n'amala omwezi nga tamanyina gy'osula gw'oli mufiirwa. Amagezi bannange ge bampa nalowooza nti matuufu ne njagala ntandikirewo okugagoberera. Kye nasookerako kwe kukyusa ku mpisa ne ntandika okulaga baze okwagala okungi ennyo aleme kulowooza nti nina kye njiyo okukola. Namuggyako omumwa ne ntandika okumusanyukiranga ennyo buli budde bwonna we yakomeranga we waka. Ne bwe yakomanga we amatumbi g'obudde wakati oba ng'obudde bukya ng'era nze mwaniriza ne mukulisaayo gy'ava. Amazzi lwageetaaze nagafumbanga mangu ne nga mutwalira mu kinaabiro n'anaabako. Bwe yabanga ayagala okunywa ku kacaayi nga naye mukafumba mangu nnyonnyo ng'akanywa. Emmere nagimuwanga mangu nga simulinze kuginsaba. Yali anzikiriza nti essaawa ez'okulya bwe zituukanga nga taliiwo simulindanga naye nze olw'okwagala okumubuzaabuza natandika okumulindanga okutuusa lwe yaddanga ne tulya ffembi. Emmere twagiryanga tusanyuka era nga tunyumya bulungi. Namubuuza byalabye eyo ne byawulidde gy'ava bwe yannyumizanga ebizibu ebimutuukako ku mulimu ng'okumulagira obutava mu ofiisi nga tannamalawo mirimu gye bamuwadde oba okumutwala mu safaali ez'amangu nga tebamuwadde na bbanga kuddakoka nga nze era musaasira busaasizi ne bwe namanya nga nnimba. Ali mu kiseera ekyo nali siyinza kufuna musajja ayinza kunjagala kubanga nali nfumye nnyo olw'emirimu emingi gye nalinimu mu maka ate nga n'ebyokwenyiriza Kasolo tabimpa. Kye nakola kwe kutandika okwewoomya mu ngeri yange ey'ekiwejjere eby'obulungi nga butoni, powder, vaseline, hair tonic nabisanganga wa Bittu ne Maayi. Oluusi be bampanga ne ku sabbuuni omulungi ne nnaabako ne nnyirira. Bwe nafunanga ensimbi nga nange mbyegulira mu kufuba okweyimirizaawo nga ŋŋenderera ebikulu nga 2. Ekisooka okufunayo omusajja njagala. Owulira ssebo. Kaakati ekyokubiri kwali okuvuganya ne ono Fayisi mujja wange ne Ndakayima be nali mmanyi nga be bamu ku bakazi omwami be yayagalanga mu kiseera ekyo. Kyantwalira n'ebbanga ddene okutuuka ku kulabika obulungi nga bakazi bannange abaabanga n'ebyokwekolako ebya buli ngeri ate nga babbaabwe babayamba ne ku mirimu egy'omu maka egimu. Nze omwami wange teyanyambangako wadde ku mirimu gyange newankubadde kujja okujjanjaba abaana baffe nga balwadde. Namala omwezi gumu nga neezigula. Bittu ne Maayi ne baŋŋamba nti kati otandise okulabika obulungi. Tolabika bubi kati era nyinza n'okusikiriza naye ekyo nze saakikiriza kubanga bannange nali sinaba kusangirizaako musajja akuŋŋambako nti nno mukyala ng'olabika bulungi. Ekyo nali sinaba kukifuna.
akazi nno munnaye akazi baagala okubawaala mukazi notomugamba konti alabika bulungi ayinza n'okukukyawa naye butonde mutuleke mutuwaanengako. Naye ku ludda lw'ekyalo kyewaffe mu bugwanjuba waliyo omwami omo gwe nali mmanyi obulungi ng'ayitibwa Lwogamata. Omwami oyo yali mumanyifu nnyo kubanga yali muguzi wa mmwanyi zino zikakutakamu. Emmwanyi yazigulanga buli wantu ku kyalo kyewaffe eyo ne mu miriraano. Newaffe yazigulangayo emirundi mingi. Yali musajja muyonjo nnyo ate ng'alabika bulungi. Njagala nnyo abasajja abalabika obulungi. Buli lwe yajjanga ewaffe okugula asanganga ng'omwami wange taliiwo ng'angamba nti mukyala nkusaba jjeko ewange tunyumye naye naye abasajja mujooga. Ali omukazi gw'osanze mu maka naye naye abasajja mujooga. Mukyala nkusaba jjeko ewange tunyumyemu. Nze namuddamu nti munnange sirina bbanga lijjeeyo. Sirina bbanga. Ne bwe namusanganga mu kkubo ng'era ebyo byaŋŋamba ate twamusanganga emirundi mingi nga tuline baze kale Wulira. Naddala ku mikolo egitera okugatta abantu ab'ekyalo ng'egy'okuziika abafu, embaga z'obugole, okwabya ennyimbe n'okusinza liiso ddene. Mu kiseera ekyo bannange bwe bampeera amagezi ag'okwefunira ebweru omuntu anambudaabuda nali mmaze okuwulira nti Lwogamata yakwata mukazi we ng'amuleetedde eddagala ly'okumutta. Bwe yamala okumukwata n'amugoba ng'amaliridde obutamuzza mu maka ge. Olugambo lwasaasaana mangu nti muka Lwogamata yali ayagala kutta bba naye ate oluvannyuma ennyo kyategeerekeka nti eddagala teryali lya kumutta wazira lyali lwa kumunyiiya kwagala bakazi balala. Waliyo eddagala erigaana omusajja okwagala abakazi abalala gyeriri eryo. Kati okuva ewa Kasolo okutuuka ewa Lwogamata waliwo ettale omwali ekkubo ery'amakutu omwateranga okuyita ab'ebigere. Olugendo lwali lwa ddakiika nga 15 awo bwe zityo. Bw'ayitanga ewala ng'ova ewaffe n'oyita mu bulungi bwansi ey'omu kyalo n'otuuka mu luguudo olunene n'olambika ng'odda mu bugwanjuba Lwogamata gye yabeeranga okutuuka ewuwe ng'otambula mayiro nga 2 yinga waali walako. Amaka ge gaali kumpi nnyo n'oluguudo. Munnange lwali lumu nenjagala okulaba ku ssengange kibi tekisooka eyabeeranga ku ludda lw'ekyalo eyo Lwogamata gye yalinga abeera. Nagenda kusiibayo busiibi nga maze n'okusaba omwami wange nanzikiriza nayita mu kkubo ery'amakutu. Essaawa bwe zaawera 10 n'ensiibula okudda eka. Nali naakayita mu nnyumba nga 3 okuva ewa ssengange n'ensanga Lwogamata ng'ava ku ludda lw'ewaffe eyo. Bwe yandaba n'ava ku kagaali n'ambuuza nti naye n'omanyiiyo? Ko nze nti yese bumanyiiyo. Ko ye nti ani akuyisizaayo? Ko nze nti ninayo abantu bange. Ko ye nti baani? Ko nze nti oli bamanyi edda. Omuwulira Nakakaawa. We namala okwogera ebyo n'aŋŋamba nti naye mukyala waganira ddala okuggyako ewange okundabako. Konza nti saagala bugaanyi ssebo wazira ebbanga lyezzibu okufuna ate nina n'ebizibuzibu ssebo. Ye nandize nti gye simanyi. Ko ye nti ewange tewabula naawe ndaba wooyise. Ennyumba yange eri ku kubo nnyonnyonnyawo eriko seminti ow'oluyinjayinja oluddugavu. Lwoganga yali mukakka. Tuddeyo olabyeeko ewange. Tuddeyo wali kumpi wali tuddeyo kolabiwo. Konze nti nedda ssebo obudde buyise ndirabawo olulala ate nina n'ebizibu ebitanzikiriza bulungi munnange kukyala. Ko ye nti bizibu ki naawe? Konze nti tomanyi bwe ndi muka musajja ssebo. Okubeera muka musajja nakyo kizibu kirya. Kitambo ky'obwenzi nga kyalinye maama kati okuba omufumbo nakyo kizibu kiryawo. Tomanyi bwe ndi muka musajja? Yaddamu nti naye obanga omutima gwange gwakusiima dda nve ku ggwe ŋŋende noonye ab'obusa ye balo tayagala kubaka abasajja. Konze nti anti bagamba nti kyenkola bannange saagala bakinkole ng'omubbi bamubbye.
koye nti nange njagala mbe mubbi nga ye. Y'olulala nga ye bamukwata ne mukakyobe ne bamuggyako siringisi 10 ezatonvaamu. Namuddamu nti munnange ebyo nze saabimanya, ye ewuwo obeerayo dde. Konze nti nsinga kubeerayo ku Lwamukaaga ne ku Sande. Konze nti bwe ndijja ne sikusangayo. Koye nti ate ndiba ngenzeewa, gwe mbuulira olunaku lw'oyinza okujjayo. Konze nti bwe sirifuna bizibu by'amaanyi ndijjayo ku Lwomukaaga oluddirira luno olw'okumpi. Lwe twayogererako ebyo lwali Lwakuna. Bwe twabimala Lwogamata n'amperekerako okummazaako ettale. Yaleka nnyingira mu kyalo n'addayo ewuwe. Nagenda nsaayirira kubanga obudde bwali buyise nnyo. Nali ntuuka ku luggi olw'emiryango ne mpulira nga Rediyo Uganda egamba essaawa ziri 2 zennyini ez'ekiro, musiibye mutya nno bannaffe abatuwuliriza. Nasanga omwami wange akomyewo kyokka nga amaze akaseera katono. Yali mu ddiiro ng'awuliriza mawulire. Nze nayingirira mmanju kubanga oluggi lwayo yali talusibye. Nagenda butereevu nga neekaza ne ntuula ku ntebe okumpi naye ne mubuuza era ne mukulisaayo nti ssebo kulikayo. Yanziramu nti mbadde nti nze nina okukukulisaayo. Konze nti lwaki? Koye nti anti nze gw'osanze awaka. Konze nti mwami naye lwaki? Mbuuza ggwe eri omanye ekindwisizza gye nva. Koye nti naakimanya ntya gwazzaawo evuuma nga gwe bagoba. Ku ebyo saayongerako byange wazira nasirika busirisi naye n'asirika. Omanye omwami wange oyo teyali mwogeziyogezi era nga tategeerekeka mangu. Kati Olwomukaaga lwe nalaga okukyalirako ewa Lwogamata terwalwa ne lutuuka. Ku olwo nayanguyiririza mangu emirimu gy'awaka gyonna egy'olweggulo ne ngimala mangu. Abaana nabawa mangu ekyemisana ne ntandika okwekolako. Essaawa zigenda okuwera 11 nga ndi wa Lwogamata. Nagenda neezigudde nnyo era nga neeyiyeeko ka pawuda akawonya obulungi Beatrice ke yampa kubanga era gwe nabuulirako gye nali ŋŋenda. Lwogamata namusanga nindiridde. Yansanyukira nnyo n'akamala anti nasanga ngulidde eccupa za bbiya 10 ddamba nga nteekeddeteekedde n'ennyama enjokye. Munnange bwe namutegeeza obuzibu obuyinza okututuukako nga tutandise omukwano gwennyini, yanziramu nti Kasolo bwakugoba nze siyinza kukuwasa, alina ki kye sirina? Kyokka emboozi yaffe teyasobola kusingako awo kubanga nalina ebbanga ttono. Namusiibula ku ssaawa 12 n'amperekerako okummazaako ettale. Yaleka nnyingira mu kyalo n'addayo. Twagenda okwawukana nga mmaze okumusuubiza okuddayo okumulaba nga wayiseewo wiikisi 2. Ebyembi nagenda okutuuka eka ng'omwami yatuuse dda. Ye banna Kasolo nga yakeeranga ewaka ate ng'olulala abadde nga alwayo. Nategeezebwa nti olwali okutuuka awaka n'abuuza abaana nti nnyammwe aliwa? Kobbo nti osanze yakavaawo. Yayongera okubabuuza nti agenzeewa? Kobbo nti tetumanyi gy'agenze. Nze olwalengera akagaali ke wabweru namanya mangu ng'akomyewo. Kyennava neetooloola emmanju ne nnyingira nga tandaba naye ekyo tekyannyamba. Nali neesimba bwe nti mu ddiiro nga n'amameeme bwe gankubagana. Nambuuza nti ovaako owa nnyabo? Konze nti nva kulaba ku Beatrice oyo. Koye nti yee ng'oluddeyo bulala. Konze nti nduddeyo lwa nsonga waliwo ka fashion kabadde andagirira okutunga mu kitambaala kyange. Koye nti naye ennaku zino ng'onyirira bulala. Konze nti kikuyisa bubi nnyo bwennyirira. Koye nti nedda nnyabo naye mbadde ntidde nti engeri gy'onyiriramu ennaku zino tebalwa kukuntwalako. Namuddamu nti mwana wattu James tonneesiga. Nze siringa ggwe era awo w'olowooleza naviirawo ddala. Ye ng'ani atwala nze oluziina? Ate n'ekirala bulijjo nze ndowoolereza mu ggwe wekka. Muttubeera mugumu mu ekyo, nze siyinza kubaliganga ggwe. Yanziramu nti ng'oyogedde bingi.
Konzenti bingi ki anti gwo nsimaasima bw'ondaba okusirika n'olowooza nti sirina kye mmanyi. Nze njagala kukulekera ddembe okole nga by'oyagala. Ebyo katubimale. Munnange nkeera mukwano gwange Bittu yajja okundabako n'okunyumyamu nange. Yansanga mu ggwaatiro nga mpaata. Bwe namulamusa n'aŋŋamba nti olwajja olukulike. Konzenti ye nno kulukulika kimaama mwana wange. Anti tebyampisizza bulungi. Tetwasobodde kunyumyamu nnyo n'omuntu oli gwe nagenza okulaba ate nagenza okutuuka eka ng'omwami yatuuse dda. Yatandise mangu okumbuuza gye nva. Nze namuzemu nti nva mu bakazi bannange. Ye nno nga mbuuza biki nga yanjooga obwedda. Kyokka Bittu nkubuulire omusajja oli mwagala nnyo era nja kumwagalira ddala. Kasolo mmulumye nga bwe nsobola kubanga yanjooge obwedda. Ye alowooza nti nze abasajja tebayinza kunjagala. Naawe omanyi bwandeka awaka nga tandekedde ensimbi n'emu n'agenda mu bamalaaya be. Kaakano nange ntuuse okumusasula. Mukwano gwe yaddamu nti ekyo kyokka kye kisobola abasajja abajoozi. Nange bwe nakola ne neefunirayo omuloodi ampummuza ku birowoozo. Nze oweewange tayinza nakumbuuza nti ovaawa kubanga talina bbanga kumanya binfaako ng'ate yeggekera mu bakazi be. Bittu namutegeeza nga bwe nali njagala okuddayo amangu ewa Lwoga mulabeko. Yanziramu nti ekyo ky'osaana okukola lwaki weekuumira awaka ng'atalifa. Naye mwana gwe walabika bulungi ku mbaga ya William. Mbeera musajja nandibaddeko kye nkugamba ku olwo. Maama olowooza kiki ekyasinga okundabisa obulungi? Kabusuutiko aka pinki akalimu obumuli obweru kakunyumira okukamala. Gamba ke ndyambala nga nzirayo ewa Lwoga. Nze ndaba nga kw'osaanye okwambala kubanga ng'okambadde amalusu talimira muganda. Mwana gwe olina ebigambo. So nno nze nali saagala kweyingiza mu bintu ng'ebyo. Naye musajja wange yabindeetedde. Gwe so ne neegomba buli kantu ng'atalina musajja. Ne ka Vaseline ne kambula mu nnyumba. N'ensimbi zonna omusajja azimalira mu bannakyeyombekedde ne mu baka abasajja. Musajja Kasolo. Ko Bitulesenti era ddala abasajja be batulemesa obufumbo. Kale nze nsiiba mu nnimiro. Tulima kasooli, binyeebwa, bijanjalo n'obutungulu, nnoge mmwanyi n'enzaanika ate n'enzaanula okutuusa lwe zikala. Ebintu ebyo bwe bitundibwa ensimbi ezivaamu gye zidda nze simanya nayo. Omusajja bwe nzimubuuza nvuma buvumi oluusi nga kwatadde n'okunkuba. Ebyo bye byansindika okwefunirayo omuntu oli gw'omanyi maama. Y'olugoye lwe nayambala ku mazaalibwa tewalulaba. Ndaba ye yalumpa ng'ekirabo ky'amazaalibwa. Omwami namugamba nti maama ye yalungulira mu nsimbi z'emmwanyi ze nali nnimye ewaffe. So nno nange saakeera nkya kwagala abasajja bweru naye maama saamuyanga yaalira nnyo. Saalina kyakukola kirala. Kale ggwe lwaki weerumya ng'okyali muto? Gw'obuliddwa omusajja ayinza okukwagala? Oliko nabulezi? Konzenti nange siraba nsonga kyenva neerumya ntyo maama. Nateekateeka okuddayo okulaba Lwoga wange nga wayiseewo wiiki emu. Lwe naddayo nalimako katono ne nnyinyuka nsobole okumala amangu emirimu gyange egy'awaka. Ekyemisana abaana nakibawa ku ssaawa 6:30 so nga bulijjo nakibawanga ku 8. Nze emmere n'okumpoomera teyampomera anti ng'omutima gunnumira kulaba ku Lwoga mata. Olwajjawo endagala abaana ne mbalagira okwebaka. Nze ne ntandika okwekolako neeyiwako ka pawuda ne kalifuwa yenna gwe nasobola okufuna mu bannange. Ne nsuulamu kabusuuti kange kali Bittu ke yagamba nti kannyumira nnyo. Mu nnaku ezo awaka waaliwo omuto wange Nakayuwa eyali azze okutulabako. Oyo nno gwe naleka okukuuma awaka nga mulimbye nti ngenda mu kirabu y'abakyala eyali ku ludda lw'ekyalo Lwoga mata gye yali abeera. Mu kkubo namalamu eddakiika 10 zokka ne ntuuka anti natambulanga mbuukamu amabanga agamu olw'obutayagala baze kuddaka nansanga nga siriiwo.
Lwogamata olwamala okunnyaniriza n'okumbuuza afumba mangu kyayi ku stoovu. Bwe yajja n'amuleeta. Yaliko keeki nnyingi nnyo n'emigaati ate nga ne bbata tabuzeeko. Yeno kyayi nanywako kyenkana wa, anti nakoma ku kikopo kimu kyokka. Ku keeki nalyako kabajjo ne mmala. Bwe namala okunywa kyayi munnange n'aŋŋamba nti tugende mu kisenge gye nsula gye tuba tunyumiza. Ko nze nti nnyabo wano tetunyumizaawo. Ko ye nti abantu bayinza okujja wano ne beebuuza ekikuleeseewo. Ensonyi zaffe nno ez'obuwangwa ze zaŋŋambisa bwe ntyo so nga nali njagala tugende mu kisenge. Wayitawo akaseera katono ne nsituka ne tugenda mu kisenge kye yasulangamu. Nasangayo eccupa za bbiya 8 ze yali anteekeddeteekedde. Twatandika okunywa nga bwe tusanyuka. Newuunya nnyo obuntu bulamu n'obukugu bwa Lwogamata mu bigambo by'omu buliri. Teyagezaako n'akatono kungwira ng'abasajja abamu bwe bagwira abakazi ng'engo ezigenda okubalya. Emyaka gyonna gye nali mmaze mu bufumbo ne Kasolo yali tansanyusangako mu buliri nga Lwogamata bwe yansanyusa. Tekibanga nawo bannange omwana Lwoga. Bwe nali ne Lwogamata ne nzijukira ebigambo bya Ssenga Nambooze bye yambuulirira nga ngenda okufumbirwa nti togezangako mwana wange n'oganza omusajja omulala ng'oli mu abalo. Bw'oli muganza n'akusanyusa ennyo mu buliri okusinga balo ng'obufumbo bufudde. Munnaye twali twakanyumiza essaawa nga 2 ne ntegeeza Lwogamata nga bwe nsaana okudda eka bazaaleme kusanga nga siriiwo. Newankubadde nga munnange kye namugamba yakitegeera bulungi nnyo, naye buli lwe nasitukanga okuva mu kisenge n'atandika okungwa mu kifuba n'okunnywegera nga bw'aŋŋamba nti mwattu emboozi yo ejyannyumira onoogenda edda, ekkubo tolitya, nzija kukuwerekerako nkutuuse. Okumuvaako kwali kwevaamu bwevi kubanga nange saagala kuva wuwe. Eby'omukwano omupya obimanyi binyuma. Ewaffe natuukayo ku ssaawa 1:30 ey'ekiro. Eky'omukisa nasanga tannadda kubanga lwali lwa 6. Yakomawo ku ssaawa 7 ez'ekiro nga gwanywedde gukwata ngo mu mannyo. Bwe namukulisa gye yali ava teyasobola nakunnyanukula bulungi kubanga olulimi yali alinnyamu lulinnyi. Byonna bye nakola ku olwo teyabimanya nako. Teyabimanya. Ku ekyo kwe nasinziira okulowooza nti bulijjo nzijanga kufunanga ebiseera mu ngeri eyo. Negendereko ewa Lwoga tusanyukemu mu ngeri endala ne Lwogamata. Mu myezi 3 ejyaddira Lwogamata yampeeramu siringisi 600 n'ebirabo ebirala bingi nnyo. Ebirabo ebingi bwe bityo nabyo byannyongera okumwagala Lwoga oyo n'okulekayo okweguyanga baze. Bwe ntyo bwe ntandika omukwano ogwavaamu bye ŋŋenda okukunyumiza mu ssuula eno eddirira mwana ng'olaba akabaata akali mu bwenzi.